Tweyongerayo olunaku olwaleero Besigye yatwaliddwa mu kkooti e Kasangati ku misango egyekuusa ku kwekalakaasa n'okukuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka nga bulijjo abawagizi be balwanaganye ne poliisi era ng'omusango guno gwongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwe tulimu. Dr. Kiza Besigye alabiseeko mu maaso g'omulamuzi w'ekkooti y'e Kasangati ento okuwoza emisango egimuvunaanibwa okuli ogw'okukuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka n'okujeemera ebiragiro bya poliisi bwe yali agenda ku kitebe kya FDC Najjanankumbi ewaali wategekeddwa okusaba kw'ekibiina okwali kubeerayo buli ssabbiiti. Okusinziira ku muwaabi wa gavumenti, Dr. Besigye yamenya ebiragiro ebyamuweebwa poliisi nga yali ateekeddwa okukozesa oluguudo lwa Yusufu Lulengadde Najjanankumbi naye n'awaganya nga ayagala kuyita ku luguudo lw'Ebbombo ne wakati mu kibuga ekintu poliisi kyetakkiriziganya nakyo. Olwaleero oludda oluwaabi luleese omujulizi nga musirikale wa poliisi okulumiriza Dr. Besigye ku misango egimuvunaanibwa era n'ategeeza kkooti nti wadde Besigye yategeezebwako wawaalina okuyita yavoola ebiragiro era poliisi n'emukwatira ku nkulungo y'emulago. Mu kajojijoji w'ebibuuzo, puliida wa Besigye atadde ku nninga omujulizi aleeteddwa bw'amubuuzizza oba yalina ekiwandiiko kya kkooti ekyali kikugira Dr. Besigye okuyita wonna we yali ayagala. Omusango guno gwongezeddwayo paka nga 22 omwezi guno. Era Dr. Besigye abadde anekaanekanye mu ssaati enzirugavu aziddwayo eruzira gye yasibirwa ku misango egy'okulya mu nsi y'olukwe. Ebyo nga biri bityo, Ingrid Twinawe omukyala wa FDC Ateria Ntama era azzeemu ne yeezooba ne poliisi oluvannyuma lw'okugezaako okkunga abawagizi ba Besigye ababadde bava mu kkooti ng'akozesa akabonero k'ekibiina kya FDC. Naye bonna basoose okugamba tebanzikiriza kuyita ku geeti oluvannyuma ne banzigulira kati bwe naatudde mu motoka ne babulookinga ekkubo ne bagamba tebajja kunzikiriza okutambula okugenda mu tawuni. Simanyi kiki kyenkoze, simanyi kye banjagaza. Poliisi ekkakkanya obujagalalo emuziyizza okweyongerayo n'amakubo ge okutuusa abawagizi ba FDC bwe bawaze. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria amalindirire. This is Kingdom TV.